Gwe mukwano gwaffe nate eyeekomedde ku Rain Media tukwanjulira programu yaffe empya egenda okubanga ate ekuweerezebwa wano ku Rain Media nga programu eno eyitibwa Amagezi Muliro nga munono tujja kuba tuyinamu ebbaluwa ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abatubuulira ku bizibu byabwe ate tubeere nga tubawa amagezi ku ngeri ezimu oba endala. Omuganda agamba nti amagezi muliro bagukugwako ate ogukimako ewa neighbor. Kakati no mwatu gwe ng'olyeyo nga oyina ekizibu kyo jangu ate okisharinge naffe wano ku Rain Media, family yaffe ya Rain Media ebeere nga ate ekuwa ku magezi ku ngeri gy'oyinza okubanga okiyitamu. Gwe alyeyo ng'oyina ebbaluwa yo gye wandyagadde okubanga ate esomebwa obeere nga ate ofuna obuyambi obw'enjawulo gireete wano ku Rain Media obeere nga ate oyambibwa mu ngeri ez'enjawulo. Ayagala okubanga otutuukirira osobola tukubira ku office line yaffe 0759 717 obeere nga ate otutuusako obubaka bwo. Rain Rogers ge mannya gange nga nze mbeerawo okubeera nga nkuweereza. Abaganda bagamba nti amagezi muliro bagukugwako ate osobola okugukimako ewa mulirwanwa. Bwe kityo nno bwe kiri ne ku magezi bw'obanga oyina kye weetaaga okubanga ate owabulwamu nga owulira amagezi gakwesibye tosirikanga ogendanga bugenzi ewa mulirwanwa bw'otyo n'omunnyonnyolamu ku nsonga zo oba olyawo ate asobola okukufunira ku magezi bw'otyo n'oyita mu mbeera gy'oba ogezaako okubanga oyitamu. Nkulamusizaako nnyo gwe mukwano gwange ate eyeekumidde ku mukutu Rain Media. Rain Rogers ge mannya gange nga nze ndiwo okubeera nga nkuweereza programu yaffe emanyiddwa nga amagezi muliro wano ku Rain Media. Leero tuyina ebbaluwa eya mwana muwala amanyiddwa nga Maria era nga asaba bambi abantu ba family ya Rain Media mugezeeko okubanga ate mumuwa ku magezi ku ngeri gy'ayina okubanga ayita mu buzibu bw'ayitamu akaseera kano. Mpozi bwe tunaaba ate tuwa mwana muwala ono amagezi tuleme kubanga tumujajinga wabula tusinziire ku mbeera mwayita ate tulabike nga tumuwabula. Mwana muwala Maria agamba nti nkulamusizaako nnyo ssebo omuweereza. Amannya gange yenze Maria era nga nsaba abantu b'oku Rain Media banyambe bampe ku magezi mu mbeera gye mpitamu. Ndi mu mbeera ey'obulumi era okwejjusa okw'amaanyi mu kaseera kano. Emyezi 2 emabega nalekulira omwami wange amanyiddwa nga Kaggwa. Ensonga eyandese omwami wange yali nti yali tasobola kuba nga mpa buli kintu kye nali neetaaga. Nali njagala nnyo okubeera nga mbeera mu bulamu obw'essanyu, mu bulamu obweyagaza nga mikwano gyange bwe baalingamu. Namuvuma ebigambo bingi, nakozesa olulimi oluvuma, namusobya mu ngeri ez'enjawulo, namuleetera okubanga abeera emotionally and psychologically tortured. Bw'ati bwe yabiwandiise mwana muwala. Namuleetera okubanga awulira nga takyali musajja kimala. Namuleetera okubeera nga awulira bubi nnyo 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 okubanga talina kimala nga abaami abalala mu kitundu mwe twali tubeera. Mikwano gyange tebaagezaako kunnyamba mu mbeera eno. Bampa amagezi amazibu ennyo ge nali mpuliddeko mu bulamu bw'ensi eno. Bampa amagezi okubanga omwami wange muteeka ku pressure asobole okubanga afuba nnyo ng'omwami. Twali tumaze emyezi 5 nga tufumbiriganiddwa.
bwe nasalawo okumulekulira nakikola lwakuba nti nali ngezaako kumusomesa ssomo kubanga yagaana okumpa emitwalo 50 ge nali musabye okushopinga ku Krismasi. Yampa emitwalo 30 naneegayirira n'ansaba bambi nzikirize emitwalo 30 ge yampa kubanga ge gokka ge yali alina. Nagamukuba mu maaso, namukuba ssente zino mu maaso, zonna ne zisaasaana awo wansi we yali ayimiridde. Bwe ntyo namuwandulira n'amalusu ne mugamba nti obufumbo bwaffe bwali bukomye. Ekintu ekyaddako kye nakola kwali kugenda mu ruumu yaffe ne mpaakinga buli kyange. Bwe ntyo ate ne mpita owa takisi ne neeyongerayo. Yali antunuulidde bwe nalinga nkola bino byonna wabula talina kye yaŋŋamba. Yalina ebiyengeyenge mu maaso kw'ogatta n'okuba nga munyiikaavu ekitenkanika. Yandaba nga nfuluma nva mu nju nga njolekera ku takisi gye nali mpise, naye talina kye yaŋŋamba era teyanyimiriza. Nakyewuunya kubanga nali nsuubira nti oboolyawo ajja kunnyimiriza ampooyewooye anzize mu nju. Bwe nafuluma bwe ntyo ne nnyingira emmotoka, namutunuulira nga ayimiridde mu mulyango gw'ennyumba era gwe mulundi gwange ogwasembayo okulaba ku mwami wange. Waakayita kati emyezi emitonotono mbadde nga mpulira ebigambo eby'enjawulo, mbadde nga mpulira abantu nga boogera okuva wano ne wali, okuva wano ne wali, okudda eno n'eri, nga byonna babyogera ku mwami wange. Bantu bangi babadde nga bagamba nti omwami wange mugagga era ava mu famire engagga emanyikiddwa wano mu kibuga. Nalowooza nti kuno kwonna kwalinga kusaaga, buno bwonna bwalinga bubooziboozi obunno obw'abantu bwe bagezaako okuba nga beetonderawo basobole okuba nga bazannya ne feelings zange kwogatta ne emotions. Nalowooza bwe ntyo akaseera kanene mpaka ate bwe nagenda ebintu ne mbyerabirako. Mukulu Kaggwa teyali just mugagga bugagga wabula ate era yali nannyini kampani ennene okuzaama wano mu kibuga era nga ebalirirwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Nadduka emisinde eri omu ku mikwano gye bwe ntyo ne munyumiza olugero lwange lwonna. Kaggwa yali anjagala okuviira ddala ku lunaku lwe yasooka okundaba, naye yagezaako okuba nga antuukirira nga omukozi w'omu kampuni eyo era n'antuukirira nga omuntu wa bulijjo. Bwe yali ankwana yaŋŋamba nti omusaala gwe gwali gwa mitwalo 20 era yaŋŋamba nti yali abeera mu ruumu emu, yali apangisa ruumu emu. Mukulu Kaggwa bwe yali ankwana yaŋŋamba nti teyali mugagga nnyo era teyalina bintu biri awo bingi wabula yali muntu akyayeeyiiya, akyagezaako okutetenkanya embeera. Mu bino byonna bye yayogera kati bwe nkizuula nti yali agezaako okuba nga angezesa alabe oba ddala nali mukyala ekimala oba nali mukyala oyo omutuufu ow'ekika kye yali ayagala okubeera nga abeera naye. Yaŋŋamba bino byonna bye yaŋŋamba naye nga ensonga kirabika yali yakuba nga azuula oba nali mukyala oyo ate gwasobola
okubanga abeera naye atali just nga ayagala nsimbi ze nga omuntu. Nakaaba nenkaaba amaziga ne gannyunguka kumpi nzirike. Lumu mbandyawo nga ndaba omwami wange oba yali omwami wange ng'avuga emmotoka ey'ebbeeyi naye ng'agituddemu n'omukyala omulala mu maaso. Nayagala okubanga mmutuukirira mwegayirire musabe naye simanyi bwe nsobola kukikola kumwegayirira na kumusaba ansonyiwe. Simanyi nawe nsobola kutandikira ssaawa zino okumwegayirira okubanga asobola okunzikiriza nkomewo mu bulamu bwe. Embeera gye ndi ssaawa zino ennyiga, olumu sifuna na kyakulya, mikwano gyange tebakyaliwo, abampa amagezi bonna sikyabalaba. Nsobeddwa eka ne mu kibira. Omwami wange ate mpulira kati mwagala nnyo nnyo nnyo. Noonya ku magezi okulaba engeri gye nsobola okuzzaamu omwami wange. Simanyi bigambo bye nnyina kukozesa okumwetondera, kuba nange mu mutima nkiwulira nti namuyisa bubi nnyo 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 nnyini ddala. Namutyoboola namumalamu ekitiibwa, naye ate essaawa zino mwetaaga kubanga saamanya nti yali muntu bw'ati. Awo nno we nkusabira ssebo omuweereza, gwe n'abantu bo abali ku mukutu, musobole okuba nga ate mumpabula munnyambe ndabike nga nsobola okuzza omwami wange. Nasanyuka nga munnyambye. Nja kubeerawo nga nsoma comments zonna ezinaaba ziwandiikiddwa. Nsigadde nze Maria. Ebbaluwa ya munnaffe amanyiddwa nga Maria ate bwetyo bwebadde wano mu program Amagezi Muliro, ng'Abaganda bwe bagamba nti amagezi muliro bwe gukuggwako ate osobola okuba nga ogenda ewa mulirwanwa bw'atyo n'abanga akuwa. Omuliro ewuwo bwe gubanga guzikidde tewekkiriranyanga ate kusigala nga weetuddeko mwattu ogendanga ewa muliraanwa bw'otyo n'ofuna omuliro. Bwe tutyo nno bwe tugamba wano ku Rainy Media nti n'amagezi muliro, era bw'obanga oyina embeera gy'otubiddemu nga tosobola kubanga ate ogirowoozaako ku ngeri gy'oyinza okugiyitamu, tuwandiikire wano ku Rainy Media, tujja kuba tukuwabula mu ngeri yonna esoboka, era tujja kakasa nti ekizibu kyo kiri solved. Renny Rogers yenze mbeerawo okubeera nga nkuweereza, gwe ayagala okuba nga ate otutuukirira tukubire ku namba y'essimu 0759 7117 oba tuwandiikire ku mukutu gwaffe ogwa email ogumanyiddwa nga rennyrogers87@gmail.com nga bwe mbiwandiise wansi mu vidiyo eyo. Tugezeeko okuba nga ate tuwabula mwana muwala ono wansi mu comment section wa endowooza yo, ate bambi muwabule essaawa zino akola atya. Mbagaliza okuteesa okulungi. Renny Rogers ge mannya gange. Weebale kubanga weekuumidde ku mukutu atana subscribinga, kikulu nnyo osubscribinge ate tubeere nga tugenda maaso n'embeera eno. Weebale nnyo, weebalire ddala.